Yes. Abantu bangi mumbuzizza ku bya Fiki Gaza. Ebya Fiki Gaza bamukwata. Oluvannyuma lw'okumusanga n'amajambiya ewuwe. N'agamba aba security nti akola ku site. Naye Fiki Gaza ayinza okuba talina buzibu naye abavubuka batambula nabo. Abamu bazenga benyigira mmeze egy'okkuba abantu. Awo nno abavubuka we mbagamba ebintu ebyo eby'oluyaaye ebyo ebya ghetto bye mubeeramu bijja kumaliriza nammwe bibatadde either mu makomero oba nga mufudde. Ghetto tekitegeeza kuba bantu. Ghetto tekitegeeza kutambula n'amajambiya. Ghetto tekitegeeza kutambula na bissi. Ghetto just kiba kifo. Ate Uganda yonna ghetto kisinziira ani alaba. N'olwaleero abavubuka mwina wrong mentality about ghetto. Bu ghetto kitegeeza kwekuba kulwana kuba bantu kumanyira bantu. So ekyatuuse ku muganange Fiki Gaza yakwatibwa. Ku nsonga ezo basanga amajambiya nga n'abavubuka batambula nabo abamu benyigidde mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Mbabuulira abavubuka mmwe abakyali eyo nga mukyakola effujjo ku bantu mukuba abantu. Mutambula n'ebissi mubba abantu in the disguise of ghetto. Tewali ghetto weegenda kuwangula. Oluyaaye teruwangula. Escobe Colombia yafa yali muyaga. Kalo Katere Colombia bagikuba. Kato Musege yafa. Sobi yafa wano mu Uganda. Zebula bamukuba amasasi. So nze sirabyeko muntu yenyigidde mu bintu bya luyaaye ebyo. Ebyo eby'eggaali ze muyina amaliriza bulungi kubanga gwe oyinza okulowooza ogenda kunyiiga ng'olwana na bikonde olwo abalina emmundu we banaatabuka kirowoozeemu. Oyinza okulowooza ogenda kunyiiga ng'okozesa njaga olwo abalina emizinga we banaatabuka mu ggwanga lino abalina zi AK-47 abalina zi pisto. So abavubuka muve mu bintu ebyo eby'ekiyaayeeyaaye mubeere abantu abagasa. Osobola okuba nga oli muyimbi nga totambula na ggaali. Osobola okuba nga oli muyimbi nga tokuba bantu. Osobola okuba nga oli muyimbi ng'oyimba okola bibyo kubanga okuyimba mirimu ng'emirala. N'abamulowooza we mufuuka abayimbi temukwatwako muli ba kitalo ojja genda okuba abantu. Nze abayimbi bangi beegezezzaamu okwagala okunkuba naye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu ojja nakwewuunya. So ebintu ebyo tubiveemu tubeere bantu balamu. So muganda wange Fiki Gaza ne bazannyo RCC wa Kampala omwami Shafiki oyo mwagala nnyo kubanga ye ghetto giant. Abayaaye abo abamanyi era agenza abakolako era ne banyiiga bu Shafiki atulyamu olukwe. Shafiki yali waffe RCC wa Kampala mwebaza nnyo bambi atuyambye nnyo to identify those criminals era tewali muyaayi agenda kukola fujjo wano alowooze nti Shafiki RCC wa Kampala agenda muyamba kuba nalaba Fiki Gaza amukubira amasimu. Muganda wange Shafiki bankutte. Of course Shafiki RCC wa Kampala abamanyi era yatuukawo nga gundi oyo yeesibidde mu nnyumba that boy Fiki Gaza. So Fiki Gaza nze obubaka bwe muwa nayogerako naye dda era ne tubaako bye twanyumyako. Wejjeeko abavubuka abo ng'obudde bukyali. Wejjeeko abavubuka bakola effujjo. Wejjeeko abavubuka batambula n'ago amajambiya. Bwe babakwata nga mulimbalimba security eti mulina site ze mukolako nga site teziriiyo. Kama abakuumi.